January 7 olunaku Dan Mushabe ne mukyala we Ruth Mushabe lwe batayinza kwerabira. Omusawo Rosemary Namubiru bwe yakuba omwana waabwe empiso gye yali amaze okwekozaako ate nga mulwadde wa siriimu. Ruth ajjukira bulungi bye yalaba ku olwo. Nalaba omusaayi ku ngalo y'omwana ate nga I didn't feel movement eyo nti oba bamufumise ogamba ne sister blood aliwo omusaayi teyaddamu n'agicleaninga n'aggyayo plaster n'asemba olugalo kyekyantegeeza nti okay guno omusaayi guva mu ngalo y'omusawo nga simanyi nti ate eno kanula ate yagenda okukolesa. Ababiri bano bajjukira akaseera akazibu ke bayitamu nga bakizudde nti omusawo Namubiru alina akawuka ka mukenenya. Nawulira nga sina maanyi nga ngamba kiki kino nkole ki lwaki amagulu ne gakankana omutima ne gukuba nempulira ekintu nga kiŋŋamba dduka. Eky'omukisa omulungi abasawo bayanguyira omwana ne bamuteeka ku nzijanjaba gye bawa abantu abatuuse mu kabi ak'okukwatibwa akawuka ka mukenenya eyitibwa PEP okumala ennaku 28. Muzikusa n'alaba olina obukopo bwo ng'alowooza oba ate yakoze eki kati n'akugamba mami nsonyiwa sijja kuddamu ng'alowooza oba omubonereza. Newankubadde nga yali ku bujjanjabi, Ruth ne Dan bagamba akaseera konna babadde beeraliikirivu. Tetwebaka na kwebaka nga tulina okutya kungi nga tulowooza omwana waffe pepa yinza obutakola. Omwana ono okutuuka kati ayise mu kkebe lw'akawuka kwa mirundi 5 era ng'ebivuddemu byonna biraga nti mulamu bulungi. Kyokka okutuusa omulundi ogusembyeyo abazadde babadde bakyalina okubuusabuusa. Wabula bagamba ekisinza okubeewanisa emitima bye bitongole by'obwannakyewa ebibadde bibateeka ku nninga nga babatiisatiisa. Ate nga tulaba bwe tugenda mu kooti sapooti yonna bagitadde ku Namubiru ate be bagamba nti balwanyisa bulwadde naye ffe teri n'omu eyatubuuzako omwana wammwe ali atya. Kyaddaaki kooti emaze n'esalawo n'esingisa omusawo omusango bamushabe bagamba ekyokumusingisa omusango tekimala. Naye twagala kumanya lwaki oyo omukyala yakola kye yakola aluddewo ng'akikola ffe be yalabamu n'agamba kankikole bano oba alina ekibinja kyalimu ekyabasi. Omwana ye bategeezza nti ali mu mbeera nnungi. Gertrude Tumusiime Witwale, NTV.